Akaseera kano kabeera ka lipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole Kigwanga kifaananyizibwako bya mbeera z'obudde omumwanju nze Kituusa Mohammed. Okusinziira ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi kitulaze nga omukuubo gw'enkuba guseseetuse okukka makkati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako empewo empeweevu nga zikunta zivaawo mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo ezimu ezifutukaawo ku nnyanja Nalubaale okwesoga ensi yattu. Bwe tugezaako ntulaba ate ku mbeera y'obudde wabula mu biseera eby'okumakya ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale mu masekkati omusana gujja kuba nga gwaka paka n'eri ebuvanjuba ebitundu ebimu ga Jinja Tolo omusana gujja kuba nga gwaka kujjakawo esolo tusuubirawo olwandagirize so nga ate eri ebugwanjuba ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kuba nga gwaka mu biseera eby'okumakya okujjako mu Masindi awo ate osuubirawo enkuba okutonya. Eri abukiikakkono ebitundu ebisangibwawo mu Kalamojja embeera y'obudde ejja kubeera ya musana so nga ate ebitundu nga Kitugumu, Gulu, Lira enkuba ejja kuba nga etonya mu biseera eby'okumakya. Embeera y'obudde eno ejja kukyuka nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisinga obungi mu masekkati kibuga kyaffe ekikulu Kampala bukuba katugulizi 28 paka Masaka so nga ate Mubenda 29 na Kasongola 30. Eri ebuvanjuba era n'okutusuubirawo enkuba okutonya mu biseera by'olweggulo bukuba katugulizi 29 Jinja okutuuka ku 30 eri mu Soroti. Ebugwanjuba era enkuba ejja kutonya mu biseera by'olweggulo ebugumu okuba katugulizi 24 eri Kabale so nga ate Mbalala Kasese bukuba katugulizi 29 so nga ate eri Masindi 30. Ebitundu ebisangibwa eri mu Kalamojja mu biseera by'olweggulo ate wo omusana gujja kuba nga gwaka bugumu okuba katugulizi 28 so nga ate ebisigadde Gulu, Kitugumu paka Arua enkuba nga ejja kuba nga etonya. Bwe tugeza kutulaba ate mu kibuga Dubai omusana gujja kwemamula kutuuka ku digurizi 40 Cairo 39 so nga ate Nairobi otusuubirawo enkuba okutonya ebungu kwa digurizi 22. Tuyanza okubeerako naawe beera bulungi beraba.